Oluvannyuma lw'ekisanja ky'omukulembeze w'enzikiriza y'abalokole mu bbendobendo ly'e Masaka, Bishop Leonard Sirwadde okuggwako, omukulembeze omuggya ow'enzikiriza eno yalondeddwa alayiziddwa okutwala mu maaso obuweereza buno. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni mu bubaka bw'atisse Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi n'amakolero mu ggwanga David Bahati akkaatiriza ekyokulekera bannayuganda eddembe ery'okusinza n'okulikuuma. Ono akubiriza bannaddiini mu nzikiriza zonna okujjumbira emirimu n'enteekateeka z'enkulaakulana ezinaabasobozesa okufuna ensimbi bakomye okutunulanga n'okuleebeeta abantu. The revival fires are not burning vigorously today as they were burning in the past. There is a need for revival and renewal of these flames in our churches and society today. Ono era ategeezezza nti enzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga zikola kinene okugatta ku nkulaakulana y'eggwanga n'ebitundu mwe ziddukanyiza emirimu naddala mu kusomesa n'okuyamba abali mu bwetaavu. The church is a very important conduit for attitude change towards development. We count on you to sensitize and teach our people the value of self-reliance and honesty. Omukulembeze w'ekkanisa z'abalokole mu ggwanga Bishop Dr. Moses Odonga akulembeddemu abakadde b'ekkanisa zino okutuuza omusumba tumwebaze n'amukalaatira okunywerera ku nnono ya Kristo. We want to build our fellowship and our churches. So what you build will serve you. What you build will serve you. If you build yourself, you will serve yourself very well. Joseph Tumwebaze omukulembeze omujja abadde omusanyufu eby'ensusso asuubiza okulaganira awamu n'enzikiriza endala zonna okulaakulanya ekitundu eky'ebbendobendo ly'e Masaka ng'abuulira enjiri n'okukyusa embeera z'abantu mu by'enkulaakulana. N'okusomesa amakanisa gaffe okukola n'okusaba bwe tusaba bwe tukola okulaba nga ebintu byonna bitambula bulungi tufuna abatuuze bannayuganda abalima empisa z'okutya Katonda. Ono oluvannyuma aweereddwa ettu okuva mu gavumenti lya bukadde 5 okumuyambako okutambuza emirimu gy'ekkanisa egy'enjawulo. Stella Nandawula Sendagire ne Yusufu Muwuluzi, BBS Terefayina, Gambuuze.